bampita Mwami Kangume Fred. Anze area councillor ow'Ekimogola Parish. Mutunda sub county Kiryandongo district. Bakama bange nze omwami eyakubibwa General Tabani Amini nga nanga okulwanirira abantu bange nga kansala ow'ekitundu. Ensonga ezindeese olwaleero ziringa 2 oba 3. Ekintu kyensaba gavumenti naddala ennyo, ndi kusaba gavumenti eveeyo ejeyo omukono ogw'ekyuma ku basajja ba Geno abatuli bubi. Geno Tabani akuba abantu ng'agamba nti ye Geno nantakwatwako tayogerwako. Ate ekirala bw'abanga akuba abantu bwe yali nga nkuba kaŋŋambe nze leka ndeke kwogera ku balala. Bwe yali nga akuba ng'agamba nti ye mutabani wa muzeeyi ekyo kintu kyakozesa. Ne tumugamba bannange ffenna tuli Bannayuganda ate muzeeyi naye muzadde waffe kubanga ye president waffe. Era mu kulonda tulonda akalulu. Kye mbadde mbasaba kiri kimu bakama bange nga nsaba gavumenti ejeyo omukono ogw'ekyuma. Olwaleero mu ranch 11 wenjogerera abantu babagobye, abantu bababbye ebintu byabwe. Geno Tabani alina ttiimu gy'akozesa embi nnyo. Eyo ye bwebanga etambula na busaale na mafumu na jambiya okutulugunya omuntu wa wansi. Babagobye mu bibanja byabwe kwegamba bali stranded tebalina engeri yonna. Nero kibakama bange nkuba omulanga nga ngamba nti gavumenti eveeyo etuyambe. Bwe tugezaako okugenda mu office ga district bagamba tebamusobola. Ekyo kibagamba nti ye Geno tebamusobola. Omulanga omulala gw'enkuba mu ranch 11 gye njogera kwene eri mu Kimogola Parish. Eyo ranch gavumenti yafulumya ssente milioni 2 okulisettlinga group gye bayita Kibyama and Nubian community. Naye twewuunya nnyo byenjogera nyinako n'ebipapula nga essente zaziva mu Ministry ya Finance okujja okulisettlinga abantu bawa aba Nubian and Kibyama abagobebwa mu paaka nga gavumenti etandise okukola emirimu gyayo. So mbadde nsaba gavumenti eveeyo n'omukono gw'ekyuma etuyambe abantu baffe babeerere settled nga bwe yali etuwadde ettaka. Obudde buno yataddeko gya ssente zetulabako. Ndee n'ekirala oluvannyuma lwa Tabani ate waavaayo omusajja omulala n'agamba nti yenanyini ettaka lino nga bamuyita Muhazi Heritage. Amanya g'amatuufu bamuyita Akunobire Festus, yeeyita investor. Twewunyiza nnyo gavumenti yali efulumizza program ez'okulisettlinga abantu n'efulumya n'essente ebiwandiiko tubiyina oba mubyagala mu ŋŋambe mbiyina weebiri mbibalageko milioni 2 okujja kulisettlinga abantu abagobebwawa abagobebwa mu paaka n'abalala bano abatulugunyizibwa ekaluma nga batandise ogizimba ne babaleeta gavumenti negamba mubaze mu ranch egyo. Kati bwe babaleeta oluvannyuma ne tukola okusaba nga Nubian and Kibyama ne tukola ki ne tusaba gavumenti etuyambe waaki etuwe ettaka eryo tulibeereko. Bambi muzeeyi Museveni yabeera mubi n'akola ki n'awuliriza okusaba kwaffe n'afulumya list eyogamba nti basettlinga abantu abo tebaagala okukola ki okubanga batulugunya omuntu wa wansi. Ekyatusanyusa Ministry ya Finance yafulumya ssente yasooka n'efulumya milioni 10 nene later n'efulumya milioni 10 neziba milioni 2. LC5 yanajja n'azintroducinga mu community. LC3 twazogerako ne mu council n'agamba ngeri gavumenti gyetuyambye gyegenda kusettlinga abantu b'Ekimogola nga tebana kusettlinga abantu baffe. Ate Muhazi Heritage n'ave n'agamba nti abantu balina kuvaamu kubanga gavumenti yamuwadde ettaka eryo. Nanyini ettaka omutuufu kyemmanyi nze ŋŋanze nga kansala ettaka lino lya gavumenti. Aliwa? Nze ndikwogera ono nanyini ettaka omutuufu bwempuliddeko ye mukyalo ono ayogera abaddewo wano. Olw'ensonga nze mbadde nkola nga secretary wa production Mutunda sub county. Bwe tubadde tukola emirimu gyaffe wano muno nga batugamba amanya g'omukyalo oyo nanyini ki ye nanyini faamu eno. Naye saawulirangako erinnya lya Igwe era sagala kubalinga. Ebya Igwe bize juice. Amanya bampita Kirabo Eva mbeera Bweyale mu town
naye nga nina ettaka Panadol B mu langi 17A. Ettaka eryo naligula ne Dr. Jeje Otim eyali former Minister of Agriculture nga era yaliko advisor wa President Yoweri Kaguta Museveni. Yalinguza nembeerako kati myaka 13. Naligula ne bba wange n'afa. Bwe yamala okufa, omusajja gwe bayita Taban Amin n'Abasiraamu ne banyingirira ne bagamba ettaka lyabwe. Bwe bagamba nti ettaka lyabwe, ne mbagirayo ebiwandiiko bye nali nina buli kimu, ne bagaana, ne bagenda mu maaso n'okuntiisatiisa n'okunsengula ku maanyi. Ennyumba ne bazisenda, endala ne bazookya, ente ne bazirya n'embuzi, era ndi ku bunkenke. Bwe namala okulaba nga biganye, ne ngenda Masindi mu High Court ne banange be twagula nabo. Ne tulipootinga omusango era guli mu High Court. Baishulinga interim 2, abasajja ne bagaana okuwulira. Ne bagenda mu maaso n'ebikolwa ebibi. Ne baddamu ne bafulumya court order ebayimiriza okutuuka omusango bwe guliggwa. Abasajja ne bagaana nga Idi Taban Amin yabasponsalinga, yabawa buli kimu, era yabeerawo nina n'ebifaananyi ng'aze ku faamu kutiisatiisa. Juzi ajja kuduuka n'agamba nti neeteekateeke saawa yonna ndi mufu. Kati nze ntambulira ku bunkenke, obulamu bwange buli mu matiga. Abaana bange tebakyasoma, bba wange yandekera abaana 8 benkuuma. Abavubuka 2 babadde ku university tebaamaliriza olw'essente n'obunyazi bye banyaze ente zange, embuzi. Kati nze nandi awo sitegeera, ndi ku bunkenke saawa yonna nnyinza okufa n'abaana ne mbaleka. Nsaba gavumenti etuyambe, gavumenti eveeyo etuyambe ffe abatalina mwasirizi. Saba batuyambe bambi, nze ndi ku bunkenke, Taban ali mu kunoonya kunzita olw'ettaka. Ensolo zange yazibba n'azitwala, era wenjogerera ewuwe waliyo ente emu eriyo mu kiraalo kye ekimogora, n'esiina buyinza bwonna, aŋŋamba agenda kunzita. Nsaba gavumenti enyambe. Nali nina ente 50 ne bazitwala. Kati waliwo ente ziwera ndowooza nga 7. Embuzi zaali 180, tewakyaliwo embuzi n'emu, era ekinyumba kyazo kiri awo temuli mbuzi n'emu. Zonna ng'alya, ng'atuma abavubuka be, abasirikale be. Tetuli bulungi. Taban oba bamutwala awalala ne bamuwaayo omulimu, naye bannaaye gavumenti etuyambe. Amanya yenze Kirabo Eva. Dobozi bampita Habimana Innocent. Ndi musumba mu Living Face. Nsumbye lunch 3 ekanisa wange we sangibwa. District Kiryandongo, Mutunda sub county. Parish Panadol. Mbadde nsaba aboluganda abalokole banange tujje nga 4 Oktoba tugende e Kampala mu kisaawe ewo musumba Rosias Bugingo Nambole wajja kubeerawo okungana okwali kubeerawo buli mwaka bali bakuyimiriza na Independence Night nayo lw'okusaba kwe UPDF yamukiriza n'olwekyo mbadde nsaba nga nkubiriza abalokole bonna bajje Nambole tugende tusabe banange tuone n'omulabe agendo ayagala tugaana okusaba okuyimiriza amakanisa kati ng'ekanisa yange eri wano mu ranch 3 banemeseza okugizimba esangibwa mu Mutunda sub county Kiryandongo district. Mbadde mbasaba fenna tusinkanireyo tugende mu kusaba ko lunaku olwo Katonda tusaba ajja tuwulirize
tusobole okuganyulwa mu bizibu byonna bye tulina wano mu ranch 3 wano. Enjiri ya Rosias Bugingo si ye yekka, buli musumba yenna abuulira ekigambo kya Katonda nze ntero muwuliriza okusinziira ku bintu by'abayogera. N'olwekyo nze mbadde nsaba kubanyaniriza buli omu yenna mu nzikiriza ye agende awulirize enjiri eyo ate tusobole kwegayirira Mukama asobole otuwuliriza. Nga 4 Oktoba enambole mu kisaawe. Tusaba tugende ffenna twegayirire mu independence yaffe tufune obwetwaze. Twegayirire kye tubadde tusaba ffenna tugezeeko tubeereko ku lunaku olwo. Tufune obwetwaze ku Taban Amin engeri gyatutawaanya. Amanya bampita Habimana Innocent pastor. Abantu bangi tuli bangi tuweza makumi anga wano ku parish hapa eno tuli wano nga baweza mu makumi 3 mpanya li parish yoka singa siogere sub county yonna kwa nze binjogala bemanyiko bino bya wange bino itaka ranch 3 itaka dine nyo kubanga ranch 3 yaliko party A na B kalikuwa nga yagamba ndi A party A ye party B ye ya ine papula byayo tewala ine papula byayo. Ranch yona ranch 3 yona nga kuliko A na B tugenda mweka nga 10+ zinakulira wano mumanyi nnyo takaliriye n'abantu bona bano mataka golanze kulenga nga tuli bali nabo wamu bankuziza wano ku kyalo nibata mukumba obwekulembezi bw'ekyalo kino ng'omwana we waka kati nze yigo General Taban byava simanyi yo nyali newonya kulaba ndi General Taban aliwa ntainayo takalindiriye ngata abantu bange batwako nabo wano nze kati ne myaka 37 wane mazenge myaka 3+ kubanga nze nazalibo wano nete igwe kuja wano gamba General Taban gamba nitakaliriye nanze simanyi wa yavira wa Alinda James Panyadoli C Panyadoli C village sub county Mutunda parish Panyadoli ko bakuita Independence Night okusaba okwo kwa buli omu buli sekinomu abeera yagadde kuyamba. Tusaba buli omu asobodde okuva mu Kiryandongo abeereyo buli alina obuzibu obw'enjawulo sina bwa ttaka lyokka oba entiisatiisa y'omunene Taban Amin naye buli omu alina ekizibu asobola okugendayo n'ayambibwa mukono gwa Katonda ne guba nga gumutuukako okuyita mu Pastor Bugingo. Amanya yenze Kirabo Eva Mukama abawe omukisa. Amanya yenze Kirabo Eva mbeera bweyale mu town council naye nga nina ettaka wano e Panyadoli ranch 17A. Bweyale kisangibwa mu Kiryandongo ye town council y'Ebweyale era ke katawuni akaneneneneko okuva we mwavudde okutuuka we munsanze mu ranch 3 kati nga wensanze bano abasajja ba Katonda abave wa Pastor Bugingo ate nga nali muwuliddeko era nali mbaddeko Nambole naye n'enyambibwa. Kati nga abantu b'Ekiryandongo tulina obuzibu bw'amaanyi nnyo naye manyi nti waggulu w'abanene waliyo omunene ayitibwa Katonda ate nga Pastor Bugingo omusajja wa Katonda ayita Katonda n'akola. Kati nkoowola abantu b'Ekiryandongo bonna okugenda Nambole nga 4 Oktoba tugendeyo tukoowole Katonda asobole okutuyamba awulirize ensonga zaffe atuyambe eggwanga lyaffe litereere Mukama abawe omukisa. You know PSs, they work in virus. He was in education, environment, energy, Judiciary Service Commission. He worked in very many ministries, but he retired as the PS of Education Service Commission.
Mm. Mm. Natalie Opika Opoka. My husband, me and my husband, we were the victim of his father in 1971. My husband, 1976. My husband was a DC commissioner in Arua. We escaped narrowly. We survived because of friends who alerted us, and we left Arua. From that time, we suffered so much. Uganda here, refugees are very happy. Nobody discriminates against any foreigners. But in Congo, we are walking, you are walking on the road, they said, what about mtu ya Uganda hii? Anatembea sasa, hakuna na mwili. Bapaya, ba refugee, all the time. It was very painful. So Amin should be very grateful to Ugandans. Called Mrs. Natalie Opika Opoka, the wife of the retired PS. Amin came here last year, November, claiming that this land belongs to his father. And these 2 uniforms were built by his father, so he has come to take over. So my manager called me. I told him to go to Bweyale police. Bweyale police sent him to Kiriadongo police station. Police sent him to CID office. The CID officer sent him to RDC. That is when my manager got the RDC number, sent it to me. I called him. I explained to him what has happened. He said, yes, I've listened, but you know, we are going to work on it. Then I waited. I wrote a letter to Attorney General. I wrote a letter to Army Commander. I mean, being a soldier, I wrote a letter to Army Commander. Then I wrote another letter to CID headquarters, that is Kibuli. But nobody replied except the Attorney General. Told me, you go to Gulu. Masindi is under Gulu. Go to Gulu. There is a lady called Elizabeth who will handle your case. So we went to Elizabeth. Elizabeth said, okay, give me the copy of your documents. She went with it to Masindi. Then after 1 month she called me. He said, Mama, your title is genuine. So I called the RDC. He said, hey, that is good. But there was nothing happening because this girl keeps on telling me, you know, we have written to Minister of Defense. They are supposed to reply us. Then I sent back she's supposed to send back the letter to the Attorney General. But there was no response. So around mid-July, I wrote to the President, His Excellency, the President Museveni, telling him what has become of my land. And at the same time, I went to Minister Mayanja and Brigadier Isoke's office. After that, I think it was the last week, around Friday, when I got a letter from the President's office that you are supposed to go to Bweyale. There is going to be a meeting
We are going to have a meeting with the Minister of Lands, Mayanja, Isoke, and other government officials. That is why we are here. 600 acres. He has taken everything. From last year, I have not even dug even half an acre. From last year, nothing has been done. But he has brought people, they are collecting, he's collecting money. I had about 130 goats. Now I have only 30, I think 30 or 20 something. Because the last time I was here, it was about, that was around end of July. There were about 30. So right now, I don't know how many there are. All the money they have been collecting. Understand, Amin has his people collecting the money. He has a sergeant, I understand, on this side of the land, who is his manager. That is the reason why I had to write to the president, and I'm grateful he has sent the people responsible to come.